Muko waliri puzzle. Ladies and gentlemen. Kati okoze ngani mu filimu? Mu filimu muno nze presenter waayo. Era nga bojja okulaba olugendo olwaleero amazaalibwa ga Simon. Kakati batendi awo. Lawrence akwata camera. Yakola ne Simon abeera ku camera. Yangamba omanyi patwali wano agala ku surprising Simon. Koze yiyo chochoka nembuukira etokota byebigere bino. Gwe mnundi gwe patwa ngambe gwe mnundi gwe okubeera surprised. Sibechi Simon wali omu surprising zeko. Gwe stabera ko surprised. Gwe mnundi okusosa. Kani bari songe. Mchalo no namuwadde microphone. Mujituji. Mukama. Kaka no wansi kako wansi. Kajja kafuna. Margaret kafu. Omukyala ono namuwadde microphone nkakasa ayina obubaka bw'alina okuwa omukulu. There you go. Thank you so much, Florence. Welcome. Tegera Luganda abantu basobola okulaba bintu bino views ziroleka. Omuhekyano bakajiggala kati buli wamu walimu views. Okusokera ddala njagala sembe zaakazindaalo wano abantu bakuwulire bulungi. ate mbanyoka kwata saba nebaza omwami wange sose kumwebaza
Fukamira. Yes. Amado fukamira. Webale kutulabirira taata. Webale kutwagala. Na webale kunjagala sana. Sigenda kugera bingi ebisinga mbikwasa Mukama Katonda mbiteeka musaala. But thank you so much. And I love you. I really do. Ekirala bannange neebaza abantu abanyambyeko kituufu tutuuseemu leeti olw'ensonga ezitali zimu naye mwebale kungumiikiriza bannange. Thank you. Happy birthday, darling. Kakati katufune obugambo okuva ew'omugole birthday boy w'olwaleero ate omwami. Muweko Canada. Akati gwe ngala muntu kunnenyumiikirizaako ebibozi byo tebinyuma yonna ebibozi byo tebinyumira omuntu kwenyumiikirizaako naye ndowooza neegulako ng'omugagga bwakola ki bwabeera yakedde masuuti atulalo bayambadde na paka mwaka gujja faso ojja kwebaza Amiri. Amiri yaziza Kampala we meet people, but I met Amiri. Namusanga we yali nemulekera emaali yange nga nkooye okugiyiriba. Amiri nampa ssente zange okuva olwo Amiri yasinga okummanja musaawa aba mmanja. Up to now it's my friend. Ndugwaye bali kunsinikirako binnyo. Ati owulira otya? Jangu wano. batusembere Kazi abeeru bazibu bafuna. Yansenge. Gwasinga. atwojjanga nakuletula ku mukwano gwa ssanyu twagibulabye Chika. And I love you too. Kyekyakyegenda okugamba, but I think this show olunaku lwanjawulo omukko in my life. I had lost my channel. Olunaku olwali nzemu okukirabako. Mbadde ne Junior tukoze interview tugenda giteekayo. Nagambye Junior nti bwe babba channel yange nali mba ku theatre eyo. Ate ng'omutima mpuyanga ogumenyese. But I reflected ku bintu Katonda byatuyamba okukola, byatuyambye okukola olwa channel eyo. Ngamba batucha tusabe. Katonda asalewo akole okusalawo and okusalawo kwa Katonda kwabadde n'afeva. Kiyinza okubeera ekitali kya bulijjo patusha okujja ennyo mu kamera, so ndowooza kino nja kyogerera wano. Buli muntu yenna yeetaagayo omuntu amukontrolinga. Ono mwana kagugube wasalawo okukuba essimu agifiira kanti ogaa kanve wano ngende eka kanga omukazi omweru kati wabadde Nyumiza ku lugendo. Nenkuyiyiza. Netugatta ekirowoozo ne mwami Amiri. n'okola kino Nansapootinga. ekendo gye tugisalira eka. ukwate wakamuti Nzenna kyenjiyizza okuleka nga tuyagaliza amaka gaffe. ngakaliza nekakitugigira we Nzenna ke mbadde njiyizza. bana yiyi yakalala Icing sugar. yiyi yakalala tofayo
tebadde enjiyize ngye tuyinza okukozesa kikeeke tomanya banaatulya kale banne neyanziza tulye keeke nze binfedde ate totukka ani nti nzinire jajja bageeka temukutukutula ono si valentine eno valentine kali mukulwa ala ne anza ndi sanso kula kwa amiro duse amiro walinyo sebo nonya kali Izende ujali go ina microphone. Dear Simon, happy birthday, dear Simon. Happy birthday to you, my Chocolate tea. dear Simon. yakuwa magezi ku birthday Okola tea otona. kabagala okulya muli wano banna yade kuntuusa kaniza tugitwale Awa. omwana afali keeki ya kitaawe badde nteesa badde nteesa wale keeki omwana afali Bulungi osalaki. omwana twakolesebwa mwana waino omutwalire musajja ekitizo nziresi musajja tuyinza okuvaala tuyinza n'okufa ekyamuzikize tutwale keeki abaana bagirye bino byansi yo keeki abaana bagenda kulya naye ba anti b'oku kibuga be basooka Agenda kwata mulise nona abiso. kinabeera ku mbaga munneemozezza Jokozo njagaza nyese. wamamenya ekintu ekinene Sazi ndi mwana muto bali temwana gezi baagalana kinene abagala tawo magezi. yasamate nswalidde ku masengere n'enkatala nswalidde ku masengere n'ensukka otaddemu sente Sente zirina okuvaala. eta keeke endye sikirabanga ndugwa ati sinaziteeka ate Simon totebamu ebintu byaffe ebyaki buli kikwatiddwa kitegemu nga bwe kiri tuzeetaaga kyane badde wansi zekubuulidde totukyabanyi nnyo amasokuta nawe akulisiza nnyo ekyawonedda akulisiza mama tuli ku mbaga atubakulisiza tuli mu practice nga byambaga
Mwogere. Kale mwe tweyanze abuna mpeka Agosti sibula wamami. Agosti anaweza mwake. Bana